Nyumba ya Mutesa esitukidde mu mpaka z'emizannyo ez'essomero lya Kitebi Secondary School ez'omwaka guno bwe kuŋŋaanyiza obubonero 275 mu mizannyo egibadde mu kisaawe ewankulukuku. Ennyumba ya Mutesa empaka zino ezzeemu okuziwangula omulundi ogwokubiri gw'omudiringanwa nga yasemba mu 2019 kyokka mu 2020 ne 2021 empaka zino ne zitazannyibwa olwa COVID-19. Director w'ebyenjigiriza mu KCCA Juliet Nambi Namuddo ng'ali wamu ne Assistant Commissioner wa Secondary Education mu Ministry y'ebyenjigiriza Alfred Chaka bebakwasizza abawanguzi ekikopo era ne basaba amasomero yonna gye gali okwerabira embeera ya COVID-19 baddemu bateeketeeka ebyemizannyo mu masomero okusitula ebitone by'abaana. Abaana be tulabye olwaleero batulaga nti bekikwatagana n'emizannyo ekikwatagana n'okuzannya drama bali very good. N'olwekyo nkubiriza abakulu b'amasomero gonna mu Kampala ne mu Uganda okulaba nti baddamu buli kimu kye tubadde tukola before COVID. Omukulu w'essomero lya Kitebi Secondary School Haji Kamulegya Muhammad agambye nti ebyemizannyo mu ssomero babitwala ng'ekintu ekikulu eky'omuwendo ennyo naddala mu kuvumbula ebitone by'abaana ate n'okukuuma emibiri nga miramu. Twagala okuwagira enkola ya Ssaabasajja gye yakubiriza ennyo ey'omulamwa okukola ku mibiri gyaffe nakyo tukikoze naye ekisinga mu byonna tugenderera okupromotinga discipline empisa mu baana. Buli olaba tukola kino tuli mu practical part of it. Nti okutendeka omwana atuukiridde omwana gwe bayita all round omwana ali holistic tekikoma kubanga akugusa mu byabwongo byokka naye alina okuteekako n'ebirala n'abanga alina kyasobola okukola ng'akapiira okudduka n'ebiringa ebyo. Abayizi bavuganyizza mu mizannyo egy'enjawulo okubadde omupiira ogw'ebigere okubaka emisinde amazina n'emirala. Weewaawo abazannyi b'ebikonde eby'ensimbi 16 be bagenda okubeera mu nsiko